Koma bogereki mukyegera obwenkanya wayitawo bbiri abantu nga bali setodi balyoke bogere nammwe balyoke bogere ne Nabbanja naye saawa zino mukole ebintu ebizza emitima gyaffe ebikakanya emitima gyaffe kyekyoka naye tetukyetaaga miitingi tetwagala obunga bwammwe mu buwaabo abaliwo babulye naffe abataagala bulya gye tuli tujja kubeerayo byeyo bannange munansonyiwa nze dudumu balete ebikora byebibuze balete ebikora abantu bali aho bali bangi abantu bali mu kasasiro bangi mu kifo kyo kuleta ebikora nti meeting zati tugende eri tugende Eyapolike ekyapaawo biri kumpi n'ekise kansu bajja ebyennyanja ne bijja ne biyingira amazzi gaabwe ne gajja ne gayingira mu byennyanja byange ebyennyanja ne bifa era nga tubadde mu misango mu kkooti eryattufe ettaka lya kyapa okiraba fe tubadde tukiŋŋaanya tulati katuusi wange yenna yakudde katuusi wonna otuulira naye saawa zino tuganye ne miitingi zaabwe tuziganye katugende kasasiro waffe ate bali mu kuwayiriza ffe nga tulinga fe abalumba kasasiro yatayize waayo neeraga era akatimba newogende essaawa zino weekali ndi ffe tuyita wano kasasiro waabwe najjula nnyo nakola trespass nawaguza natta abantu olwaleero twagala bwenkanya abantu baffe basasulwe owulira ate mu bulungi si mu maziga bayinza okutuleeta wano ne bamenya ng'ate ebintu byaffe biri eyo kati nga tewewa okudda tetulina mu tenti gye tubadde batugambye nti batuleese wano abamu ate eri bakoleki bamenye kati opaleta n'atugamba mbu tewali nnyumba ze bakolaki ze bamenya naye nga batugambye waliwo bebalese ate bakolaki bamenya ensonga lwaki abamu tubadde tugenda era olugambo ekisooka bwe no, nobody is breaking houses. I'm the one in charge down there. So there's a reason. There's the way people are shouting. Houses are being brought in. People are making what propaganda. No. Government is doing its own work. Government is doing its own work. Basambira omupiira kyonna kyakoze eki kyaweddewo mwabaddemu embuzi zange nga 15 ente zange embuzi ebidiba gy'ebyennyanja okiwulira ebyo byonna byasooka byonna ne bifa era emisango gibadde mu kkooti mu state council okitegeera nebyonna tebanaba kusasula byennyanja tebanaba kusasula miti gyaffe byonna birina bikoze eki abantu bange bafiiriddemu abantu babiri awo abadde bakuma ebidiba okiwulira abantu babiri bafiiriddemu omu ali mu ddwaliro ababiri bafudde okiwulira yes babalemye kati omubage kati abantu mukubeera nga bazze eno babawandiise eno abamu bawandiika ebibanja byabwe abalala bawandiika essimanya ab'emmere n'abayononeddwa ebintu n'emirambo gyennyini ogifuna olina kujja wano ku poliisi kati kye bakoze bo badidde bitulakita eri emmanga bitandise okumenya ennyumba z'abantu Dolose Kisaka agamba mbwe abantu bali mu buffer zone kyokka nga abantu bali mu bibanja byabwe bali mu mataka gaabwe ge basangawo ekisaaniiko kye kyasangawo abantu ekisaaniiko baasooka ggula yiika 29 ku muzeeyi Kabonge Kibedde ne bongera ne bagula yiika 6 ku omusajja gwe bayita Bitalabeewo Pawulo ne bongera ne bagula yiika 4 ku muzeeyi Byakunaga kati ebintu bibali mu kwogerako nga bagamba mbu abantu beesenza bwesenza ng'ate ekisaaniiko kyennyini kye kyasangawo abantu ebyo bibeera birala nnyo bebigambo ebyo amanya bampira kansala kaabu nga batulumaayo ow'omu Lusaani lyaliko bannyiniryo kasi enerizinga ettaka lyayo mu kitundu bo balina bodaling zaabo we bayita webanga balina we bayita bali badde bakwala sente basasula abantu abo nga balaba nti ekintu kyabwe kikoze eki kikendedde toyinza kuŋŋamba nti gwe walizinga ewantu n'okoma wano nze nneme okukozesa ewange essaawa zino ng'oŋŋamba olw'okuba ettaka lyo lyayiisa ewange mbuno ndi musobya era oyagala kunjigyawo kikola ekyo tebajja kusasulwa tebajja kubamenya infact njagala nnyo okugyawo olwo olugambo anti kati ompakanya njagala kujjawo olugambo bwe tumala ne tukugamba nti ekifo kino kigenda kubumbulukuka kitegeeza ki muveewo tubale ebyetaagisa tukuwe ssente ogenda waki awalala gavumenti ya NRMC bwekola yensonga yaleeta emirembe nti kiri omuntu balina okusasula ate mu bujjuvu no mu bungi bwo then tulyoke tunonya waki awantu awalala bajja bawa ssente naye nga kyesaba bannayuganda
asiika obulamu tassa mukono ate ew'omuti baba bakyacyanca nga ew'omugumu bakaaba. Temuteeka bugumu mu bino, buno bulamu bwammwe mujja kufa. Baba bagambye nti baneemubeewo, kati poliisi egenda tupimira mita ezo bagambe wano taddewo kala emyufu red line. Kati abasigadde mwenna mukole ki? Mufulumeewo. Kintu kyangu. Manyesi juzi tubadde mu Mbalabansi. Tugenda okukwata tuwadde ebyobweru. Twabala juzi ya census. Tusanga amannya nga tegafaanana nga wagaana okwewandiisa. Tebaatuuka abamu eno. First of all, kangambe kitalo nnyo tufiiriddwa abantu baffe, mubaddemu abaana, abakyala, kitalo ddala, ennyumba zoonoonese, ebintu bingi byonoonese, kitalo nnyo ab'ekiteezi. We twogerera kati KCCA erina pulaani, ate pulaani eno eri mu advanced stages okulaba nti tetuddamu ate kutwala kasasiro nga tumudampinga budampinze. Tufunye ba investor abatandiseewo omulimu ogw'okukyusa kasasiro nga bamukyusa n'afuuka amasannyalaze oba amanyuwa oba n'ebintu ebirala nga bakozebwe batyo. We twogerera kati tulina abantu babiri bali ku mmeeza, bali mu stage feasibility studies bazimala, zino technical proposals bazimala, inter-agency meetings ziri mu kulaba nti bafuna licensing mangu ebintu ebyo bitandike. Tetwagala ate eddundu kutwalayo ekivundu kya kasasiro, twagala kutwala ekintu ekinyirira ekitaakose bantu mu ngeri yonna. So ogwo omukisa tugulina nga KCCA kati we twogerera. Kino incident eno etusanze nga tuli mu advanced stages ez'ekintu ekyo. Enkola y'abantu abakoseddwa abali kumpi ne land. Kati gavumenti esazeewo, tubadde mu lukiiko, Prime Minister lwakubiriza nti okuva Kiteezi waakoma oba landfill weekoma tulekewo mita 2. Ekyo ziringa ebisaawe by'omupiira 2. Tulekewo buffer zone. Abantu abali mu katundu ako konna baveewo, tugenda kubajjawo tukiteesese nga gavumenti okulaba nti Red Cross disaster preparedness babikolako, tubajjewo si kubakaka naye nga twagala kutaasa bulamu. Enkuba ekyatonya n'ebintu ebirala bikyagenda mu maaso, tubatwalewa. Gavumenti egenda kutuuza olukiiko ku Monday 19th, cabinet paper epresentingibwe, mulimu proposals zesirina mirembe kwogerako kati ez'okulaba nti abantu bano bakolebwako ng'amateeka bwe galagira, ate nga tubabudaabuda si kumala gabaleka mu ngeri eyo gye balimu. So waliwo pulaani za gavumenti, weewaawo omukulembeze alina ssente ze yaweereza naye zo za kuyamba mu kaseera kano. Pulaani esingawo gavumenti egitegeka.